abaagala nsanyusa okubalaba oba okubasanga. Amannya gange nze Mwagalanyi Wilson. Omubiri guno guzaalibwa Masaka mu ggombolola gye bayita ey'Obukoto. Bwe kityo gye nava ne nzija kuno okunoonya eky'omubiri akasente ne ŋŋenda nga nkola wano nawali kutuusa ebirowoozo byantwala ku kizinga ky'e Bussi njokya amanda nsuubula amatooke bogoya nga mbijja e Bussi mbireeta wano Entebbe. Naye olugendo olwo kale natutambulamu akaseera kaali ka myaka ng'ebiri ndowooza we nawulirira ku kigambo ekiyitibwa enjiri ya Mukama waffe Yesu Masiya. Mu ddiini yange nali mu Protestante era nga neenyumiriza mu yo kubanga nali mmanyi nti nsinga Omukatuliki okutuukirivu. Awamu n'ekyo Omukatuliki asinza bifaananyi, nze sisinza bifaananyi. Nga neegulumiza ndi mutuukirivu nnyo maaso ga Katonda. Naye enjiri bwe yajja gye ndi nasooka ne mbinyooma, nange nina eddiini yange, ate omwavu talokoka. Omwavu talokoka. Omwavu talokoka. Eyo yali endowooza yange. Kubanga nja kulokoka kubanga nina ebintu. Nja kulokoka bampe engoye, bampe sente. Nja kulokoka. Omwavu talokoka. Kubanga ebyo bye nja okutunuulira binaaba tebiriiyo, kabe kasinge mbaddukeko. Naye neebaza Katonda. Ekiseera kyatuuka ne Mukama n'anneeraga. Mwaka ki ogwo? 83 nga gutandika. Nga siriiwo. Wali toliiwo kiki? Naye sinaba kuzaalibwa nze. Mukama yanneeraga. Nina omuntu omu gwe nali mpalagana naye nga tuyombera emiti egy'okwokya amanda. Kale lumu ne tusinkana mu kinyu ky'omwenge n'aŋŋamba mulindeko nga tuli walako kumpi nga mayiro emu n'ekitundu okuva we twasulanga ne we tuli. Ng'oli mu Protestant naye nga wenywera ku mwenge. Bulungi nnyo era nga gumpoomera. Okumanya kyali kibi nnyo mu ddiini yange. Waliwo olumu lwe naleka ne Bayibuli mu bbaala nga ntamidde. Eyali atunda omwenge namugamba nterekera Bayibuli eyo n'agiwanika mu masa g'amacupa. Neneetamirira n'enzirayo eka ne neebaka. Ya Bayibuli nagino nankeera. N'ekiseera kyatuuka ne bambuulira enjiri n'ennyooma, naye lumu Mukama n'anneeraga. Nga bwe nkugambye nti nalina omuntu gwe nali nkubagana naye ku lw'emiti ng'alyazamanyiza ne ssente zange, n'ansanga mu kirabo ky'omwenge n'aŋŋamba mulindeko tugende ffenna. Ne ndowooza nti singa mbuuka amaaso ge ayinza okunnoonya, nze kamukuume ye. Ne mukuuma ne tugenda ffenna. Era bwe twali tutambula twatuuka yali mu pakasi ng'akuuma ssamba ya naanansi ey'omugagga. Bwe kityo bwe twatuuka wakati mu yo, bwe twali tutambula twajja akyama nga bw'anywa ku mwenge bw'anywa ne ku njaga. Ne ndowooza nti yeeteekerateekera nze, naye nze saayongera kunywa kubanga mutidde tuyinza okuba nga tujja kukwataganira mu kkubo nga tuddayo eka. Naye ng'ate ye ndowooza ayongera busungu ku mutwe bwe yanywanga omwenge. Yanywangamu. Twakomawo nga akyama anywamu katono, nindaako katono. Kale bwe kityo bwe twatambula okutuuka mu ssamba y'omugagga bwe yali akuuma, omwenge ne gumusinga amaanyi. Bwe gwamusinga amaanyi n'atalantuka n'agwa. Kati bwe yagwa obusungu bwannuma singa kiyinzika mutte. Omukwatiriza awo mu kigwawo. Mutte nsomoke, ate essaawa zaali nga 6 ogw'ekiro. Nenyimirira awo ne mutunuulira nga bwe ndowooza mpitawa ntolokerewa mpitewa nga ŋŋenda nkole ntya. Awo bwennyini nga nkyayimiridde awo ne ndaba eddoboozi ne liva mu ggulu, ne ndaba fulashi yali ya bbulaaka ng'eva mu ggulu ng'ejja gye ndi bw'eti. Kyenva mpulira eddoboozi nga liŋŋamba nti ekyo kyokola kya butuukirivu. Natya. Natya nenga kiki ekyo? Ndowooza Mukama yaŋŋamba
era bwe ntyo awo wenyini wenalokokera awo wenyini mu kiro 6 gw'ekiro. Kati bwe ntyo ne ŋŋenda eka we nali nsula ne mpitawo mukwano gwange ne muga nti ndokose. Saamugamba kiki lwaki ndokose? Ndokose njagala tugende tunywemu akasembayo. Era osiibule mikwano gyo. Nali neesiibula nze kasiina bwe mpulira kizibu kyange. Bwe ntyo nagenda nenywa akasembayo nenzirayo eka ne neebaka. Saddayo kunywa ku mwenge okuva olwo. Kale bwe kityo ekiseera kyatuuka waliwo mikwano gyange baali baganda bange omu kubo kale yawummula yava mu mubiri guno nava eka ne ŋŋenda ewuwe nga manyi nti abooluganda bwe batera okutuukira ne mugamba nti njagala kulokoka. Era bwe wavaawo omuntu ava Entebbe ng'olwo kanisa y'Entebbe yerera ey'Ebusi. Wabaawo omuntu yenna ava Entebbe mbuuliraako njagala kulokoka. N'asanyuka n'agenda mu bibye oba waayitawo wiiki ng'emu neerabidde nga ab'Entebbe bajja. Baali babiri bambi bombi baawummula. Tebaliiwo kati? Tebaliiwo. Omu baamuyitanga Galiwango ate no yali muvubuka muto. Omulala baamuyitanga Kiwanuka yali musajja mukulu ali mu myaka nga 40 naye yakawummula omwaka nga gumu emabega oba tegunnawera. Kale bwe ntyo bajja ku kizinga ku lunaku ndowooza nzijukira nga olwali olw'omukaaga. Katonda yekikola nange bwe nava engulu gye nali nsula nserengeta ku mwalo ŋŋenda kunoonya kakulya na kunywa. Nensanga muganda wange oyo bamuyitanga Kasana n'aŋŋamba nti obadde ozzeeno waffe nti ye waliwo abooluganda abavudde Entebbe abazze ŋŋenda kubanoonyeza ku mmere genda eka nkusangeyo. Bwe ntyo naserengeta ne mbasangayo eka ne mbatunulako nabo ne bantunulako naye nga tebamanya njagala ki ekyekindeese ate yali nga layini batundawo n'omwenge. Kale nange ne neetuuzatuuzaawo. Kiseera kyatuuka n'akomawo. Kale bwe yakomawo n'annyanjula eri baganda be. Bwe yannyanjula nabo ne basanyuka nnyo. Era mu kusanyuka kwange be bansabira ne bansomera n'ekyawandiikibwa nti natandikirako okuwulira mu njiri ya Isa Masiya ekyali ekigambo ekibereberye. Olwabo lwe bakusabira okukkiriza Isa Masiya okuba omulokozi wo mu mwaka 1983. Kale bwe kityo bansomera ekyawandiikibwa nti kya muwendo mungi nnyo omuntu omu eyeenenya asinga abatuukirivu 9:9 abateetaaga kwenenya. Bwe ntyo nensanyuka olw'ekigambo ekyo naye nga nsanyuka bye sitegeera bulungi. Era mbadde ngenda kubuuza nti naye wali owulira otya mu kiseera ekyo bamaze okukusabira? Nani omwoyo gwange nga ndaba gutunuulidde Katonda naye ng'ebya Bayibuli sirina kye mmanyi. Olwakiri kye nalaba ekiro. Wagendanga ne Bayibuli mu bbaala emabega ogambye nga nkyanywamu olunaku balwali nalwa Ssekukkulu oba lwali lwa Pasika simanyi. Ate ogambye wali tomanyi bya Bayibuli kati wagendanga nayo mu bbaala. Gwe omuprotestant mu butuufu atali mwawula ategeera Bayibuli. Okwata nkwate n'ogenda mu lukumu. Okwata nkwate? Bw'otuuka mu kereziya mu kanisa ne bakubikula ebisoma lulayini gundi bw'oba oyagala osoma oba toyagala osoma. Tugende mu maaso muzee. Kale bwe kityo twayawukana nga tusanyusiddwa ffenna. Mwezi wayita emyezi 3 bwe nzijukira. Ate bo Entebbe mwezi wa Katonda n'akyala Entebbe. Omuweereza wa Katonda Christopher Beswell Kaswabi. Azze mwennyini olwo. Azze okulaba ku kanisa y'Entebbe. Baali bamukugambako nti gyali bano abaakubuulira. Baamumbuulira. Kale bwe namuwulira ng'ali Entebbe nze ndi Busi era nensanyuka nnyo okulaba nga ngenda okulaba ku muweereza wa Katonda. Kale twali olwo kalenda gisikyajjukira mu mutwe. Era emyaka mingi giyiseewo. Era 93 eyo ndowooza kubanga gwalinga mwezi gwa kusatu omala ajja mugamu gwa mukaaga. Wayita emyaka mingi nga tomulabako okuva we walokole.
sikitegedde anti ogamba nti nga 93 ate okuva mu 83 mbadde ndi mu 83 kale bwe kityo bwe yakyalira ekkanisa y'Entebbe nabo ne bamukulembera ne bamuleeta ku kizinga ky'Ewusi kyenategeera oluvannyuma nga yali nnyota nnene nnyo ye atwale enjiri ku kizinga kale bwe kityo yajja yali ow'Oluganda simanyi nakati bimukwatako bamuyitanga Mbulambago erinnya eddala kale ndyerabidde bwe yajja takyali nawo kati mugenzi yafa mugenzi naye ate kibi nnyo okuba mpuli ebimufaako nti ayinza n'okuba nga yafiira bweru wayise kibi nnyo kale bwe kityo enjiri yabuulirwa kimu kyokka ekyasigala ku mutima gwange ku olwo twabuulira enjiri nga wano okuva ku mwalo okutuuka we nalabira kye neewuunya ye ate wano temumanyiwo kale mayiro nga 3 nga tubuulira enjiri gye yasangira omulalo n'abuuza baani bannannyini mwana ono yali mwana mubuuka ali mu myaka nga 21 naye nga mulalo otyo kati ng'abuuza singa kiyinzika nze kye nalaba ekyasigala mu mutima gwange ayagala amusabira awone wakiri Mukama abantu balabe Mukama kyakoze naye bazadde b'omwana baabula mu kiseera ekyo tebaaliwo ne tugenda maaso n'okubuulira enjiri wano nawali kale mu bufunze ku nkomerero ng'omukolo gukomekerezebwa twali abamasiya twalinga bameka twalinga nga 6 twali 5 sorry twali 5 nga 50 abaalokoka naye kyannaku nnyo bwe nkugamba nti nze nzekka nze neeraba mu lugendo luti ate baatambula badde emabega badde buli omu naddeyo mu bibyo badda mu kunywa n'okunoonya ssente n'ebiringa ebyo kale neebaza Katonda kubanga Mukama mpaniridde okuva olwo okutuusa olwaleero neebaza Katonda kubanga Mukama aneeraza emirundi mingi lumu nali Ntebe eyo ngenze wa muganda wange okumulabako nendaba omuntu ankulembedde mu maaso nezibula buzibuzibwe nti nga kiko nendaba omuntu ayimiridde akulembedde mu maaso nga ayambadde ebitukula tukutukutukutuku n'abuliramu mukaki banange nkyogere kalinga kwegamba omuti nga guno gw'amajaani nga mugazigazi naye gwetola bwati n'abula nakalinga akasaka kali katono bwekati kalizo kayita akasaka naye nga katono nnyo tekatuukayo eyo nambulako obusiga nempulira nga ngulumiza Katonda nti Mukama ayongera kati atandise okuneeraga kale bwatyo nempulira nga ngenda nenyongera okunyweza Katonda kale ku nkomerero byokulabirako bingi obubonero bungi bwendabye byolabye abooluganda bangi abawonye mu byamagero nempulira okugulumiza n'abalokoka ne baba bangi nga bakusangawo kale ekiseera kyatuuka sente neziyingira mu bwongo bwange nentagizako okuginoonya wano okuginoonya wali mu bufunze obezeewo obulamu sente nentwalako neyiganga ebusoga omutume egisaidiza eyo gyabeera eri busemba kyataayo naye nti yali mu disitulikiti y'emu eyo mukiseera ekyo yali iganga nga yawona iganga naye nga nze okugendayo wenkutuka omwana zizza nnyingi siyajjukira ti lwe lwasooka luno lwaddako naye nga omunuti gwamba bwe gwali ogwasooka nze nga muyize bingi nga mutambudde emyaka mingi kutambula emyaka mingi naye omutwe mugoberera kaswabuli oyo gwe tugoberera Katonda ne kaswabuli mujjeewo tugoberera Katonda kubanga bw'oyogera bw'oti simanyi emyaka egyo ba waliwo waliwo 9 mu emeka wano lwagenda gindi tawuni eddako wali Mbale yalidda w'omusawo we gwe eyamujjanjabanga gwe twafunira obubaka bwali bugamba nti ekkanisa egenze kugwa kkono mumwali payiti mmeka obufumbo bubuka naye nga ekkanisa eri ku kkono ndowooza yakomawo nga n'obubaka obuga nti ekkanisa egenze ku kkono naye ng'ate kyali kituufu abantu n'abamasiya bennyini nga batandise okukola ensiisira
mu maka gaabwe basinza bakatonda bangi n'asinza byonna ebyo n'abikuba n'abiyuwa ate n'abaza bujja ku lwekyo kyeyaweebwa netubeera bapya nemubeera bapya kale bwetyo ntandika okutambula n'okusingira ddala nnyo kwe kubeera nti ngulumiza Katonda kubanga Katonda ambikkulira obwakabaka obw'omuggulu ambikkulira olugendo lugenda waliwo owondese ekitategedde bulungi agambye nti mwali mugoberera emyaka egyo nga mugoberera Katonda mugoberera kaswaba kyembadde ntegeeza nga kwegamba olaba ng'olinga alina Katonda naye ng'ate kaswabuli yayogera abikula ekyawandiikibwa naawe n'osigala mulingo gamba bandi naye ono nentuuka ne ku ddaala erijjukira ekyawandiikibwa ekigamba singa Katonda yali awandiise obwakatonda bwe bwonna mu biwandiiko n'omuntu talina we yalitadde bigere talina we yalirinnya ekigere ekyo ne kikakasa nti bw'abikula ekyawandiikibwa kimu asobola okukimalako ewiiki nga nnyonnyola kyawandiikibwa mubuzeeyo ebyokukubuuza bingi naye kankokyeyo kino bwenaba nkitegeera mu basumba abaliwo kati ab'omu nsi kantandikire wano mu Uganda we tuli abatulaba tuli wano Kasenge Uganda gye mbadde mpisa ensi. Okay. Waliwo okwo gwoyinza okweriiranya ku muzeeyo ono ku mutume ono Kaswabuli mubabuulira enjiri abalala kube emyaka gyoza omugoberera bingi by'omuyizeeko n'ekyo kyova okwogera nti ndeetedde okulowooza nti mbadde nkuyita mu masiya naye nza okuba nga toli mu masiya kubanga njagala kuyamba bano abali kulaba bano abagenda okulaba bino bye twogera bembuulizaawo bamanyi obuuliza kibuuzo ki mu basumba abaliwo bozoolabako waliwo gw'oyinza okugerangeranyaako n'omutume oyo yakubuulira enjiri Kaswabuli kabe Kasinge n'anaazaalibwa taliiyo n'anaazaalibwa taliiyo tabangawo taliiwo sisuubira ng'alibaawo tulabe ebintu ng'ebyo fenga mu myaka gyaffe ffe abavubuka bye twagala okuwulira era nkubuuziza ekibuuzo ekyo nga mbuuza ku lw'abalala abagenda okulaba bino byenkwata nange neewuunya lwaki ontadde ku kyuma myaka mingi egiyiseewo myaka mingi okuva 83 nange nga ngulumiza Katonda lwaki wendi okutuusa olwaleero nkugambye ekkanisa sinaba nakuzaalibwa totiraba nono yayita nabakuzaalibwa kati gwe ozaalibwa mwaka ki nze nazaalibwa 49 kati mbala 8 Uganda egenza okufuna obwefu nga wendi nga woli otunula gundi beni kiwono kuba mutese bamutwala mu muwanganguse nga wendi ndi muyaka nga 10 n'emeka olugendo obulamu obwo n'omuzungu we bagenze okusaba independence bagenze okukola regiko bagenze nchiko zaliwo za regiko London conference bikyebyo nambadde wendi muzeeyo tuveeyo mu mulembe guno oguliwo byolaba byonna ebikolebwa mu madiini magezi kigoyinza okuwa omuntu afaanana bwatyo ali mu nzikiriza etali yayisa masiya atali mu linnya lya Isa Masiya magezi kigoyinza okuwa omuntu ali bwatyo nze kulwanga okusinziira ku musingi gwa Kaswabuli kyali badde kirungi nnyo ekkanisa tubeerenga mu kusaba n'okusiiba nga tugenda okubuulira enjiri ya Mukama waffe Isa Masiya ebikuke eryo yawulira ebikuke eryo yawulira kubanga kino kyakubikkulirwa si kya magezi ga buntu si masome si kya mubiri na musaayi naye omwoyo gwa Katonda nga Bayibuli bwegamba nti abo bonna be yateekerateekera obulokozi bagenda kusinkana bagenda kutuukirwako enjiri balokolebwe mu kiseera kino eky'enkomerero wano we tuli Kasengo mazeewo myaka ng'emeka mpezezaawo 2 wezizaayo myaka 2 bwe nzijukira ddirwe najja wano emyaka 2 giweze esio nsanyuse nnyo okukulabako webala akaseera kompadde kyemanyi abagenda okulaba akatambi kano bajja kumpaliriza nkomewo mbeeyo n'ebibuuzo ebirala byennyongera okukubuuza naye olw'ekiseera katugire mpozi olina kyabadde ayagala okwongerayo neesunze nnyo okulabako muzeeyo wabula n'ekigambo kyempulidde nti eri muzeeyi oyo yajja ku kizinga muzeeyi Kaswabuli temwakiriza abantu bangi nga 50 okusingawo naye ogambye nti bonna baakola ki tewaliwo bwe baba bangi nnyo tasukka omu kubanga naliko mu luvannyuma lw'ebbanga lya myaka mingi kale ekibuuzo kyange kiri nti gwe ki ekikukuumye kiki ekikukuumye
taata wange ekyo nkiweeko bujulizi ki kyenjagala kubanga nze Katonda yennyini nga Katonda yamanyi bwakuuma omwoyo gwange kubanga nze mmanyi nti bwe mbeera nga nzikiriza nti Katonda gy'ali ate ekyomuwendo omungi teriyo Katonda ageraageranyizibwa naye Katonda wakaswabuli gwe wakitongoza mu mwoyo ekyo tekiriyo kanzikirize nti n'okubaayo tekigenda naye omanyi muzeeyi nze wonteese simanyiiwo ku 12 abaasigalawo nga bagoberera abangi be baagenda ensanvu yo yagenda kati abaasigala ne baba batono kati gwe ate onsanyusiza nnyo ndikulaba ng'oli ku batono abaakola ki abaasigalawo amanyi ogambye si magezi gange si maanyi gange wabula Katonda yamanyi lwaki ntegeera kati ne musisinkanako ne muzeeyi munno ngamba muzeeyi Kaswabuli simanyi bye muyinza kunyumya juzi yali Kawanda neneegomba okumubuuzaako teyanteerawo bbanga wabula yanteeka mu lukuŋŋaana n'atandika okumpaako obujulizi ate eriyo ekisinga ekyo ku nkomerero n'angamba fukamira nkusabire era okusaba kwe kuyimirizaawo obulamu bwange n'olwaleero muzeeyi siina kyengenda kwongerako ku lw'ekiseera kya saawa zino tujja kufuna akaseera akalala nkomewo nkweyongeze mukama we bwekitiibwa amanyi ongambye muzeeyi nze Mwagalanyi Wilson enjiri yansanga ku kizinga ky'Ebusi mu 1983 mukama akuume amen